okwawukanako ne bulijjo okusaba n'okusinza okwa leero mu masinzizo agatali gamu kugenze maaso ng'abakkiriza tebali mu makanisa kubanga gonna gabadde maggale. Abatwala amasinzizo gano beeyambisizza tekinologiya okutuusa ekigambo eri abakkiriza. Abantu babadde 1,800 abadde bali nga bali mu kusaba naffe ku mukutu. Kyokka ate wetuze Lubaga tewayise na birango, abantu badde mu 7 ng'olaba nti abantu ddala babadde bali ku mukutu nga beegayirira. Ku Lutikko e Lubaga, Father Pius Male yakulembedde mu misa. Mu misa ya leero ekereziya erangiridde nga waliwo enteekateeka ez'okudduukira Bannayuganda abanalemererwa okwetuusaako ekyokulya mu kiseera kino ng'emirimu gy'Abannayuganda bangi gyolekedde okutaataaganyizibwa. Kubiriza nnyo nti buli alinawo k'alina akagabane ne munne mu kaseera kano akazibu. Ekitongole ky'Abasamaliya wonna mu ekereziya kitandise enteekateeka eno ey'okunoonya obuyambi ate okubutuusa kw'abo abanaaba batafunye ke balya oba ke banywa. Ku Lutikko e Namirembe, Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Stephen Dr. Kazimba Mugalu yakuliddemu okusaba okwa leero nga kuno kutegekeddwa mu kisenge omutuukirwa abagenyi. Gwantunuulira ggwe laba wantunuulira nno ekkanisa eyo Katonda agiwulira kuba mubeera 2 oba 3 Katonda agira ki ali wakati awo okuwulira ekkanisa eyo weeri awo. Ye omulabizi w'e Namirembe Wilberforce Kyolwalira enjiri agibulidde ku leediyo. Onakubiriza Bannayuganda n'ensi yonna okudduukira eri Katonda nga yekayinza okutaasa ku kirwadde kino ekifukamiza ensi yonna ekya COVID-19. Eri ye byonna biyinzika. Endwadde aziwonya, okutya akumalawo, yasimbula ebitasimbulikika. Embeera teyawukanye nnyo n'ekibadde mu kusaba mu bitundu by'Emityana, Abalyoyi b'emyoyo nabo bakozesezza emikutu gya radio okusobola okubuulira ekigambo kya Katonda. Akulira abeepisikoopi mu ggwanga era nga yasaba Sumba w'essaza ly'Ekinda Mityana Anthony Ziwa kwasinzidde n'awanjagira abantu bonna mu ggwanga okusaba ennyo ekirwadde kino kisobole okufunibwa eddagala. Omukrisitu kitwale nga ky'olina okukola buli lunaku okusoma sapule. Waakiri ekikolwa kimu nga kyekigendererwa kyakyo kyekyokusaba emirembe giddewo tuve mu mbeera eno enzibu. Omusumba w'Masaka Severus Jumba naye emmisa agisomedde ku radio era nga mu studio mwabadde wabaddewo n'okusembera. Musanyukire mu Mukama ne mu maziga gano getulimu musanyuke emitima gyammwe gibake. Masindi nayo ababuulizi b'enjiri bakozeseza radio okusobola okutuuka ku ndiga zaabwe era nga nayo amakanisa gabadde maggale. We are going to be here as Miracle Center, Church, Masindi, and different people are going to come. But we thank God for our manager. Olw'embeera eno abakkiriza abasinga okusaba kwetabidde mu waka nga mubano Minisita Robin Nabbanja mwamutwalidde. Ono bwedda mu misa agigoberera butereevu ku TV nga bakola n'obulombolombo obubeera mu kusaba era ng'agamba nti enkola eno yakuyambako kinene mu kaseera kano ak'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Sandaara Ruhanga ayina kyaleesire ekikujja kutuyamba kugalukanamu nk'amaka ka famire kandi tulina kulola ngu ekizibu kino tukirabamu tuli bantu bamu. Ivan Chimuli Kigozi, NTV Kusaremu.